nga lumu omwezi oguwedde ekitongole ky'amasanyalaze ki UEDCL kyaweza omwaka mulamba oluvannyuma lw'okuddira umeme mu bigere okutuusa amasanyalaze ku bannayuganda. Okuva ekitongole kino bwe kyakwata enkasi, bannayuganda bangi bazze bawulirwa nga beemulugunya olw'empeereza embi nga kumpi buli kiseera amasanyalaze tegabeerako. Gatutudde ebintu byaffe byonna bitudde amatiivi gabaluka tebatuwulira nti ganaavaako. Babizzeemu emizire gyabwe babimanyira bumanyisi katuzi kaseera gavaako wegadda wegagenda wegadda. Kati oluvannyuma lw'okukuba ttooki mu kitongole kino kizuuliddwa nga waliwo emivuyo egitagambika egibadde mu nkola y'emirimu. Kiringa nga kuzannya na live wire. Ekitongole kino kisaasaanya amasanyalaze. Nze ndowooza ky'ekitongole ekikyasinze okuba n'omulimu omukulu oguddusa emirimu gutambuza ekonomi okusaasaanya amasanyalaze. So tolina kwebaka n'ogamba tunaatereza bw'oba ozuddewo ekitatambula bulungi situkiramu mangu. Nga bali muttabamiruka w'ekitongole kino ow'okuweza omwaka mulamba nga kiweereza bannayuganda, minisita w'obugagga obw'ensimbo Ruth Nankabirwa ategeezezza nga ababadde bakulira ekitongole kino bwe baawummuziddwa. Abantu bajja kunnyonnyola be banaaba bayise okwennyonnyolako bajja kunnyonnyola. Baba batutte mu liivu sooka oveeko mu ofiisi sobole okubuuliriza. Ebinaava mu kubuuliriza bye bijja okututegeeza ekinaaba kizzeeko ku sayidi eyo ey'abantu abaggiddwa mu ofiisi. Joseline Lwabogo Lwakooko ye yalondeddwa okukulira ekitongole kino ow'ekiseera ne Stella Mary Biwaga nga ye ssentebe wa boodi ya UEDCL era bano batikkiddwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okubbulula ekitongole. Chairman wa boodi omupya ne managing director omupya batulaze enteekateeka gye bagenda okukola ennaku 10 ezisoose era ng'enteekateeka eyo bajja kukiteeka mu mawulire abantu bagirabe ekigenda okubeerawo. Twagala abantu bakkakkane baleme kugamba nti ate kyetabudde kigenda kulongooka bulongoosi dhammoa. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa abakulu n'abalala 8 tebasigazza mirimu gyabwe era ne balonda abalala okugira nga baddukanya ekitongole kino ate nga wakyaliwo enkyukakyuka endala. Bwe tukuzuula nga ofiisi gye baali bakutaddemu bambi otendewaliddwa ate nga kyabuntu. Nza okuba wava eri ne bakuteeka mu ofiisi nga bamanyi ojja kukola naye okusinziira kye batunudde ng'awo si w'osobola ojja kusobola wali. Bwe bagamba wano vaawo dde wali ate toyina kuwalira kubanga twagala kulongoosa. Nankabirwa era anokoddeyo ewabadde wasinga okuba akabaate ku mpeereza y'ekiboggwe mu kitongole. Bwe wabeerawo ekiguddewo ng'enkuba kati bwetonnye n'empulira ebibwatuka transformer ne zibwatuka emiti gigudde ku waya ennyanukula y'ekitongole ebadde kasoobo ng'osobola okulinda n'olinda nnaku 5 nnaku tekinnaba kutereera kasitoma aba tasanyuka oba omuttira bizinensi. Ne tukizuula nti ebikozesebwa nabyo twagala nnyo okuyamba kampuni zaffe ezikolera wano mu Uganda tuziwadde omukisa naye nabo balina ebizibu. Abamu ebintu bye bakozesa nga meters bazitegekera wano naye ng'ebiyingiramu mu mita ezo babireeta okuva ebweru. Wabeerayo olutalo mu Middle East entambuza y'ebintu ng'eziŋŋamye ekino kyo kituleetera okuba nti sitowa zikaze. Olw'embeera nga zino ekitongole kyafiiriziddwa ensimbi ezisoba mu buwumbi 1903 mu mwaka omulamba okuva lwe kyakwasibwa enkasi y'okuddukanya amasanyalaze mu ggwanga. Kyafuna netiwaaka engazi eya umeme. Umeme eyo yali ekolera ku magoba 20%. UEDCL buuza yo return on interest ziri meka 4%. Niyo obuvunaanyizibwa bwenkanankana. Kaakati owa 4% bamusubira okusasula omusolo era twali tumanyi engeri gy'ekiri ekitongole kya gavumenti ti omusolo ne tusaba gugibweko. Ekitongole kino kyazuula nga waliwo assets zo enkadde nnyo ezimu nga ne umeme yali supposed ozikolanga service
nga tezaakolebwa saaviisi. Kati abakulu abaweereddwa obuvunaanyizibwa beetisse eddimu ly'okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu mpeereza y'amasannyalaze mu ggwanga. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.